Levixone ono wange fire ochikibombe. Aina emyaka emikoyo omwana. N'abaana beewaze eryanyi ku mulembe guno. Abaana beevumbulidde okuwasa abakazi abakadde. Naye nga kati olaba kati omukazi omukadde nga Desire olaba nga naawe era ddala akoze eki ayimiridde nze nange waliwo awo erikazi erikadde eriyimbi ensonga tugende twanje ensu sirikadde saaki naye kale ate nze bwe ndifuna addo ojja kozesa ndisinga obukulu bagamba afunye likulu kuba bo bakula maki mangu kale olaba omukadde omusava nti bw'oba osazeewo okulya kikere erya kiki kisava kati Desire luzinda bwe kiba kikere kisava naye ate ojja kwesanga kali pulima wange pulima abaana kali pulima n'obukadde kali gwe ojjawo appetite kulegako tebigenda wangala kulegako ekigambo kulegako kwe kumala okuwuutako ze waliwo omuwala eyantwala mu kyaki y'abalokole nga ngambye osooka kulokoka ne ŋŋenda nenziruka ate biba byampaka muba mwansibirayo enjegere nenekomerawo mu bwakabaka bwange nze nga mumaze okufuna kyenkola ki kyenjagala kati ne Levixone kyaka bamugambye okulegako osooka kutuuka wasengange kakati mu kifo ky'okutuuka ewasaya naga naye era nina okulega kato okukyala kwa ssente mmeka ng'agende wa pasita Bugingo ng'amuwaayo ku ssente kuba mwana wa Bugingo amwagala nnyo agende ewa gundi ng'amuwaayo n'agenda ye olunaamala okukkuta ng'agamba akafa omukkuto tekaluluma ng'agwambala Levixone tatambulangako kati oyo Desire luzinda emyaka emitono gye yakabeera mu America ojja kwesanga era tannatuuka nnyo kusika balala. Levixone mu America asotuukayo he is an artist agavubuka tegakyaswala aye gwe weberekera ku nnyoko mwana we anaakulema nedda eri ntaana simako n'omulala omuwe enkumbi asime sirabanga katoyanira ku ntaana gw'osimako n'omulala n'omuwa n'asimako paka lwe mugimaliriza kati Desire aligenda okufa nga abagisimye bakola ki bawerera kibanga kuziika muntu okuziika omuntu wano wemuyirako ettaka oyiwako bibiri n'okoowa n'ogaana n'omulala neekwata oyiweko akataka bwe biba baaba Desire ntaana baana sima nange nsime naawe sima naawe sima eya Desire wange waliwo ebite ebirina amabala amabi naye nga bigaba amata oba ntegeerekeka bakulu bannange abali ku puroguramu eno ekita ekibi kitera okugaba amata ayinza okuba yabaze mwala temumpemuza bannaye nkomyawo mpitiridde mpozi menopause kyeki mwe mwasomasomako sibitegeera nga wano Saala yali wa kyenda nazaala omwana kati Saala yafa. That's why tumusomako mu byafaayo gwe buli olaba omuntu nga bamusomako mu byafaayo kitegeeza kyeyakola si kyangu kyakudda ku mulembe guno. That's why tumusomako mu biki kakati bayibuli tegenda kukuba kaddannyuma ekomewo ereeta Saala omulala nti anaaba Desire luzinda era Levixone okugjako nga adaputinga omwana naye ono gwe yagenzeeko pirisiira basudde gwe yayimbako basudde alina omukazi gwe yagamba oze baligeera eyo nti nyenkanga asite enkanga ndibuuta lyonna ddene lyali kkulu bulungi nga bwatufu nga naye muganda wange eririko ekkolo akola atya ayinamu ye ku ttooke ye ekyokulya asobola kyegulira emmotoka asobola gyegulira aye ono yali tasobola kwegulira mmotoka yali tasobola kulya kwekkusa ate ono ye asobola bikola ki noono yagenze ku mwala otegedde bannaye mugenda kumpemuza bamutendera omwala Nabbi Omukazi alina yo obuzibu buli bumu alina omwana muyiga bebo bannamwandu benjogerako nkugambye mu Buganda obufumbo ye mwana mu ddiini obufumbo ye mpeta yagwawa nze kankuwa ekyokulabirako olunaku olwaleero oyinza okwesanga omusumba Bugingo naafa olwaleero Susan Makula sinnamwandu ate era nga bwe guli obufumbo ye mwana obufumbo ye mpeta agwawa kakati Maggie Kayima Nabbi Omukazi agwawa beba abakazi akufumbirwa ng'oli munaku muzibu
n'afumbirwa n'assaawo emitala ne musaggula ebisambu ebikande byonna muba muttiza emisiri mugenda okukungula n'anoba nti ye takyakola ki takyayinza. Kaakati Nabbi Omukazi ye Yesu ne gw'asaba alabika sitaani, kubanga Yesu agabirira abantu nti tasobola kubuusa wali mukisa ate n'alyoka agusula. Kati Nabbi Omukazi buli wabuuka we wagwa omuki omukisa. Olaba bwe yali agenda okwewangulira obwannamwandu obutaliiko ayogera naye yadduka ng'oli anaatera n'offa. Nali ne Pastor Iga nga anaatera offa nga yakava mu kkomera nayitirayo ne mmulabako. Nanga mwana wange nina ekirwadde kyange ekinnuma naye abasajja bankubye obutwa. Yiga n'atunda ekitundu ku kyaki ye, waliwo awo ettaka eryali ku kyaki ye n'alitunda miliyoni bimeka? 4. Yiga amala okulitunda miliyoni 4 abasajja bagaanira paasipooti ejjukira bamuteera ku ki? Ku kakalu ka kkooti ng'omusango teguwodde nti awoze ng'ava bweru, kumba obutwa bwe baamukuba bugenda kusigala bukola ki? Butambula. Kakati gwe tolowooza nti Yiga baamukuba obutwa si lwa kigendererwa, mwalimu n'okutwala emmaali ye. Era Jjengo bw'ateenyweze kuyita bayeekolera, gwe Jjengo mpita keera ku makya nkubira akasimu mpita saagala yadde lwataano nkukwatire ku basajja abo. Omanyi banne abantu babbira nnyo abantu mu nzikiza, naye we baba akaabakuba tolina nnamba ya Jjengo mugambe yeekolera itongwa gambye munoonyi. Kaakati oyo simanyi omutabuzi w'eddagala onamufumbi w'eddagala lya Arusa musimanyi ayo Kojja Kimbo. Kaakati nga ebikola bino byavaamu desente miliyoni 6 zagamba zabanja Yiga. To be honest, miliyoni 6 ng'oyo Kimbo yazijja mu ddiini eddagala lyanoga. Mulekerawo nammwe kuddayo kuwuddisa abantu gegagabbi ge tulina mu ggwanga bwe gante tukibbinga owakana. Miliyoni 6 byagala kubba maali ya Yiga, byagala kuleka mulekwa wa Yiga nga talina kaalina ne kyaki bigifuula essabo. Ate muyaaya atya? Nkubuuzizza ekintu kimu agambye abanja Jjengo yamuwola obukadde 600. Gwe bw'oba olaba omutabuzi w'eddagala asobola okuba ne miliyoni 600. Gwe omanyi ffe tulina abasajja eyo mu kirokole ewaffe ebutambala ewasibuka eri eddagala eryo. Mumbwa biki? Talina miliyoni 600 oyo n'ebyo ebipale bye. Kubba maali y'abamulekwa ky'ovola abatta n'Yiga ojja kwesanga oyo y'omu ku bamuwa n'obutwa. Beebo be bayitamu bandi ababa babebwerwa bakuleetera ku mmere. Beebo be bayitamu. Oyo nga yajja miliyoni 600. Oyo omunozi w'ebikoola bano abafeera abagenda banoga kamyu ku kkubo n'agenda n'anoga kamyu n'afumba n'aleeta ambulino liwonya Arusa. Kambuze ekibuuzo, ekicupa eky'eddagala eryo lye bagamba erinyeebwa waliyo eky'emitwalo 10, biba bya 15, biba bya 10, kye bakusedde ennyo bakugamba lino liwonyezaawo lya mutwalo. Kaakati kyogaye mwe yakuŋŋaanya ssente ezo oli n'alyoka agamba kojja waani oyo? Kati gwe mbuulira eby'omu kisenge. Nkwegayiridde mbuulira bibiri olaba oba nnaakuwa omutwalo. Gwe wanjigiriza okulya emmere. Gwe wanjigiriza we nali nnyingira ensi eno ebimu ku bye nasooka olwamala okukaaba maama yannyunza ye yandaga we wagenda ebbeere. Kale onjigiriza otya sex nga si gwe yanjigiriza okulya, oli mugwi wa ddalu n'olaba basimbe layini. Kati Kitonsa akuyigiriza sex n'agamaala. Kati Bakitonsa be bamukube vivi babakutama nkugambye kutama. Kati akuyigiriza romansi n'ebyo ebigala ebyo ebiringa ebisima kadoma. Kaakati gwe mbuulira engalo ezikuula emirandira gy'omulondo mu ttaka, engalo ezikuula kamyu, engalo ezisiba mu nsiko nga zinoonya muddo gwagenda kufumba nga zikola ddi romansi, oyo alinga omutunzi w'amanda engalo. Kale anjigiriza bwe baromansi ng'omukazi bwe baweweeta omukazi mbusooka omuyiseeko engalo bwoti ng'ate ye zize zisalanga omusenyu. Kale oli mu audience akuyise nti maama jangu tukugerezeeko. Ndaga abantu we baweweeta ogenda okulaba ate gwe baweweeta akaaba bukaabi nti ssebo nkalabula omusomo ogujjodda awo naawe bano babbi bubbi. Kyagambye n'okugamba ssebo oyo yajja n'ajjawo emmotoka yakyo musimanyi azze kujja yazika girlfriend we agigenyamu n'agitwalayo teyadda, n'adda n'olulala era mbu neyeyazika endala neyo teyadda. Gwe ne bakubba ogusooka era akubbye n'adda n'ogwokubiri n'akubba abaana mwe mutubaleemu ku magezi. Ate batya nga balitwala wanga yeekolera itongwa weenize Yiga mukwano gwange. Yiga twabeerako ffenna nze nali nkyali muvubuka muto oyo Yiga ng'ali mu kibiina kya Livingstone Kasozi baakiyitanga Lukwata Advance. Nga Yiga ayiga gita, nga Yiga yakamala okuzannya ebyani akalengedde yabizannyako ng'omuntu atandika obulamu.
Otegeera yiga najje wa kasozi nga yayolesa emmotoka ya kasozi kasozi yayinanga Sahara yiga nga yajoze ekibuli awo nga yiga yayoze emmotoka ya kasozi amwoleza ku ngoye amugololera ayera olujja kati kasozi kwe kumuyigiriza ebidongo kati yiga mumanyi era nsobola okulwanirira yiga batta yiga sigenda kukkiriza kutattana yiga mujega yereete mazina g'enkima nze wendi tujja mubattula yereete mazina g'enkima nze wendi tujja mubattula abaana abo balina obuzibu batufuula bamulekwa ate ne baagala batufuule ne bamulekwa mu nsawo nze bampaabira gomanya emisango gye nina nze bampaabira nkotidde nze nina emisango mu Uganda naye amateeka ga Uganda tegankwala gomanya emirundi gye bakampitako sayidi waliwo yaŋŋa nti enaggulu ninayo fayiro 7 naye buli we bampita sigenda mbagamba nti yalonda Ssaabalamuzi nze si gwe nalonda Jengo sina magezi ge ŋŋenda mmuwa Jengo kyalina okukola ensonga eno abeere ng'ajja updating eggwanga Jengo olina okuupdating eggwanga buli ekigenda mu maaso otherwise bagenda kuzikiriza emmaali ya kitaawo naye bakuleka ettayozira kataatawo baamutta ne legase baagala gyettattana. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo